Abakwatiddwa kuliko Dan Ssejjobe ne Cyrus Nsubuga sako n'abalala babiri nga bano kigambibwa nti baawambye Mohammed Kamoga omutuuze w'e Buwambo ne bakanda ab'eŋŋanda z'obukadde 5 okusobola okumubawa nga mulamu. Kamoga yawambibwa ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi guno mu bitundu by'omu Kiti ku luguudo oluva e Matuga okudda e Kasangati bwe yali alina abantu baava okulambuza ettaka e Kasangati wabula wakati mu kukomawo abantu batamanyi ne bakoona emmotoka mwe yali atambulira. Ono agamba nti abaakoona emmotoka bamusanga ku kkubo eridda ewa Besigye era wakati mu kufuluma emmotoka ye gye yalimu yeetegereza abaali bamwekiise abantu 6 kwe kumukwata wabula ng'omu ku bo yali ayambadde engoye zeefaanaanyiriza ez'amagye. Tuka bwente wa Besigye awo okuliraana waliwo sero y'amafuta eri awo oba Starbex abasajja ne bankoonako ku mmotoka nenyimirira nabo ne bayimirira nenvaamu ne mbabuuza dweva waabwe n'avaamu. Nga bamaze okumukwata Kamoga agamba nti bamuteeka mu bbuutu y'emmotoka yaabwe olwo gye yalimu ne bagiwa omuntu omulala n'agivuga ng'ono basooka kumutwala mu kifo ky'atategeera era nga yali asibiddwa ku maaso. Yaka ne bavuga eyange andi mu bbuutu ne tutuuka e Kasangati ne babaako we bayimirira. Mu kuyimirira ono agamba nti baatandika okumukanda ssente n'abategeeza nga bwe yali alina obukadde 35 mu mmotoka ye kyokka bo ne bamutegeeza nti tezimala beetaaga obukadde 5 era ne bamusaba abeeko ab'eŋŋanda baakubira aweza obukadde 5 bw'aba ayagala okutiibwa nga mulamu era bw'atyo n'akubira muganda we. Ne bagamba nti twagala ssente ne mbagamba mu mmotoka omwo mulimu ssente ne bambuuza mulimu ssente mmeka $3.5 naye ezo sente entono ne bangamba ezo sente entono twagala $5,000,000 ne mbagamba essaawa zino sina bwe nsobola kuzijja ezo sente ze nninawo ne bambuuza nti olina gwosobola okukubira essimu nti muyina. Eva Namatovu nga muganda wa Kamoga agamba nti oluvannyuma lwa Kamoga okumutegeeza nga bw'awambiddwa ng'abawambe baagala obukadde 15 okusobola okuweza obukadde 5 yasobola okuddukira amangu ku poliisi y'e Matuga era ekiro ekyo ne batandika okutulaakinga ennamba ye okusobola okukwata abaali bamuwambye. Wayitawo eddakiika nga 5 n'addamu n'ankubira n'aŋŋamba kwata ssente ezo ofune booda olinnye ozireete ku lawundi e Busega bampambye. Namatovu agamba nti abawambi bano bakozesa essimu ya Kamoga ne batandika okumusaba ssente nga bamugamba nti singa agaana okuzibawa bagenda kumutta n'omulambo baleme kuddamu kugulaba wabula ng'ekyasinga okumutiisa kwe kumugaana okutegeeza ku poliisi ku nsonga eno. Waliwo omuntu yayogerera mu ssimu n'agamba tojja kwata ssente zo ziteeke ku mobile money teka ku simu ya bbaawo kati ye ngalowooza bba wange ne ŋŋamba kole ntya. Kamoga agamba nti bamuwamba ku ssaawa ng'emu ey'ekiro wabula bwe zaawera ssaawa 9 ne bamuta nga baagala okukuuliita n'obukadde 35 era ono annyonnyodde engeri gy'addamu okufuna emmotoka. W'emmotoka agenze asigaddewo omu ne ŋŋamba nedda ssebo tolina gy'olaga njagala mmotoka yange ne mukwata omukono kale mukwata omukono n'enkuba enduulu banange mujje munyambe. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luko Westgere ategeezezza ng'okunoonyereza bwe kugenda maaso era ng'oluvannyuma bano baakusimbibwa mu mbuga z'amateeka babitebye. Nze nga bikomyewo eno e Matuga nga baguddeyo omusango era ne tutandika okunoonyereza ku oyo gwe twatandikirako paka bwe twatuuse ku abo abantu abasatu abalala ne bawera bana. Saazo ze njogererako kigambibwa nti omu ku bano yali ayambadde poliisi uniform y'ekinnamagye. So tulina search gye tugenza okukola mu maka gaabwe tudaba tuzuddeeyo uniform eyo tulira tujja bba tubategeeza. Nelson Chomhendo yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV agaleero.